Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okuyisaamu bulungi enteekateeka zange ez'okukyalako mu kampuni yiiya mwe yali akola. Nga mmaze okwebuzaabuza ng'eyali akola ku by'amasannyalaze ne kampuni y'Abakali and Sons Limited, nasobola okubeera nga nfuna omukisa ogwennyingiza era n'ekisumuluzo kyange kye nali mmaze okubeera nga njingirira kyannyambira ddala okuggulawo n'enzikirira ddala wansi gye nali nteebereza ekyuma kye nali sinnaba kumanya bulungi gye kyali. Nga mmaze okwetegeerezaako bye nalaba ng'ebyali biyinza okumala mu kaseera ako, nasobola okuvaayo nga sifunye mutawaana gwonna, naye nga wayisa akabanga nga n'emirimu gyange nzija ngitambuza bukwakku nagwebwako ekyekango. Bwe nategebwa abazigu era bwe ntyo ne nsobola okubeera nga abaasookera ddala nabaleegamu emmotoka, bwe ntyo olw'okubeera nti nabatiisa okubeera nti nali mmaliridde okubasaabala ne bajaamuka. Maaso gye nali njolekedde nayo nasobola okusangayo abalala. Bano bantwala kakokola tondeka nnyuma era bwe ntyo okubeetaakuluzaako nabasalira g'Awakayima ge yasalira wango, bwe ntyo ne mbeera nga nabalindiggula mu lukonko era abo obulamu bwabwe bwe bwakoma. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokutaano eky'essuula yiiya mujja mu nvuba. Emmotoka olwagisimba mu luggya ne ntandika okugisiimuulako ettaka nga liringa erinaayogera. Mba ntubidde mu kusiimuula ne mpulira eddoboozi lya yiiya nga ŋŋamba nti, "Ssebo wange, leero munnange emmotoka onoogisiimuula kiro, kikuggiddeko nno." Bwe nasitula amaaso nga ndaba ayimiridde ku madaala ntunuulira. Yayongera nti, "Jangu bambi owummuleko, emmotoka n'enkyono agisanga." Nasuula wansi ekiwero kye nali nsiimuuza era yiiya nakkirira amadaala nnoneko. Tuba tuyingira ne nzijukira ng'ebisumuluzo mbirese mu mmotoka. Nadduka ne nzirayo mbigoberere. Bwe nadda n'ambuuza nti, "Ye ggwe ng'opapa, obadde ki? Otomedde omuntu?" Sikyajjukira kye namuddamu, wabula bwe twatuuka mu nju yafuba nnyo okuwummuza ebirowoozo byange nga nnyumiza obubooziboozi. Naye kaabula kata nneme okuzzaayo ewaabwe, anti ng'omubiri gwonna gunzijjudde ebisulo na buli we ntunula ntyawo. Enkeera akabenje yali emboozi wonna mu mbaale era kaaleeta ekikangabwa kinene nnyo. Omu ku bakafu nali mmumanyi, bwe kityo okufa kwe ne kusaabulula essanyu n'okwekulisa bye nandibadde nabyo olw'okusimattuka abatemu. Ennaku bwe zaayitawo nga n'emirimu gyange gigenda bulungi, ebyakabenje ne bisebengera mu birowoozo. Ekijja ate okundeetamu enkenyera bwe buntuntu obwagenda bugwawo. Lumu nasula Kampala naye bwe nakomawo ne nsanga awo okumpi n'eddirisa evvu, obutundutundu bwa sigala n'enfa eringa omuntu mwe yamaze ebbanga ng'asiisidde. Ate ne wabaawo embwa ya mulirwana lwe yasula nga yeetala eboggola. Mulirwana amala antegeeza enkeera nga bwe yali alabye abantu ekiro nga bakukunuka emmanju mu kakomera kange. Naye bwe gwatuuka ku kunteera kanyo kawulire mu mwenge gwe nali nywako, ne nguleka awo ku mmeeza mu bbaala ne nfuluma nga bantegeezezza nti waliwo omukyala ebweru yali anneetaaga ate ne simusangayo, wabula ate ne mu bbaala ne siddayo. Waddanga eyali obwedda ntunuulidde nga nnywa omwenge ogwo n'alwala kubula kufa. Ne mmanya nga ndi muzige njiggibwa. Weewaawo ebyo byali byeraliikiriza naye nga tebitiisa nnyo era nga tebinsiguukulula mu mbaale, kubanga ng'ebyo mbega byalina okusisinkana, okutebuka n'okugumira mu mirimu gye egya buli lunaku. Wabula ekijja okunsimbula bye bigambo bya yiiya. Twasisinkana busisinkanye nga buli omu ali ku gage, n'aŋŋamba nti, "Bannange, lwaki okugwa ku kintu ekikulu kityo n'otambuulira nako?" Konze nti, "Kintu ki?" Ko ye nti, "Ekyokutomera mmotoka eri eyafiiramu abantu. So nakulabanga opapa.
Omanyi nawulidde nga abapakasi bagamba mbu ggwe wagitomera n'oleka ng'egudde n'odduka nti era bannannyini bantu abaafiiramu balina abantu be baaguliridde okukuwolerako eggwanga. Konze owa ekyo nno kitalo ko ye so nno ggwe bambi oyinza okubiyita ebyolubala ate ng'olowooza nti nnimba naye abo abasajja abapakasi tobessaako batera okufuna amawulire ameekusifu ate nga matuufu. Naye lwaki tewambuulirako? Eddi lwaki? Konze nti ekyamazima motoka sigitomeranga, gwe singa nagitomera yange teyandyonoonese. Ko ye nti nze bannange ebyo bya mmotoka mbimanyi. Bwe twayawukana ne ndowooza nnyo ku bigambo yiiya bye yali awulidde era ne nsalawo okuva mu mbaale ng'akabi tekannansazaako nsingo naye nga bwe ŋŋenda ne yiiya simuleka. Twalabagana wayiseewo wiiki emu ne mmutegeeza ekirowoozo kyange nga mmaze okusanyalaza akuuma akakwata ebigambo akaali mu ssaawa ye. Omanyi okuva luli lwe nasumulula essaawa eyo buli lwe nabanga ŋŋenda okwogera naye ebyentya nti byakutuviiramu emitawaana nga mmala kukasanyalaza n'ebyuma byange ebyakolebwa ku kisinziiro ky'engatto. Yiiya yasiima era nakkiririzaawo ekirowoozo kyange bwe tutyo ne tutandikirawo okuteekateeka eby'emmomba yaffe. Munnange yatandika okukukusa n'okusomba musoole-soole obuntu bwe obutonotono obw'omugaso ng'abuleeta ewange. Ennaku bwe zaagenda zikendeera ne ŋŋenda e Kampala ne nnonayo mmotoka yange entono era ennene ey'omulimu ne ngirekayo. Twayongera okukakkalabya emirimu gyaffe ng'obwedda abalabe baleme kulaba kantu konna kabeesittaza nga batuliimisizza kabawaliriza okuwunjukira mu kkubo ly'enteekateeka zaffe. Olunaku lulagaanye lwali ludda ne lugguka. Lwali lwakuna era twakolera ddala emirimu gyaffe nga bulijjo okutuusa ssaawa ezinnyukirwako. Obudde olwawungeera ne tusisinkana mu bbaala emu gye twali tulonze olw'ensonga eyo tutwalirize ku budde kubanga twali baakusitula ng'abantu tebakyatambula nnyo. Nasaba ebyokunywa n'ebyokuliirako naye nga munnange apakuka bupakusi mpozi olw'olugendo okumusula. Tuba tuteeredde tulya tunywa yiiya n'ansuunyaako. Yali alabye abavubuka abakozi b'omu Kalyan Sons Limited nga batudde beesudde-sudde mu bbaala. Nasooka kulowooza nti baali bazze kwesanyusa naye ŋŋenda okulaba nga batuulidde ddala lukukuza mbugo n'okusuuliza enziisoyiso we twali tutudde era nga waliwo n'abaali batandise okubongootera ku ccupa zaabwe. Awo ne ntegeera nti baali bakuumaffe. Neebuuze yali ababbidde ku lukwe lwaffe naye ng'okumanya ekyo bwe kwali kutatuyamba ku kye twaliko nakireka ne ntandika kutetenkanya ngeri gye tweswebulula ku bantu abo. Twali tuteekwa buteekwa kugenda ku olwo nga tetukyasobola kulagaanya oba okulindiriza yadde ng'olukwe abampembe baali baluguddemu. Kubanga ng'okutta entegeka yonna mu kiseera ekyo kuba kubereka mitawaana ku ginnaajo. Obudde bwali butuyitako nga n'abantu bagenda bakeewa mu bbaala ate nga n'abatukuumiridde tebasiguka. Bwe ntyo kwe buyita omuvubuka bwe twasaagasaaganga ne banne bajje batwegatteko emmeeza eggumire. Bwe bajja ne ntandika okusunda omwenge ogw'egginjirizi. Nalaba ekintu kyonna kitabye ne ŋŋenda mu kayigo ne mpandikira yiiya ku kipapula ebintu bye nnali njagala akole. Bwe nakomawo ne mpisa wansi w'emmeeza ekipapula kye nnali nzinze akakoma n'ebisumuluzo by'emmotoka ne mbimuwa. Yasituka n'agenda mu buyigo. Yavaayo ng'atandise okutunula obubi ennyo era yamalawo akaseera katono n'addayo ng'alinga agenderera ddala okutanaka. Bwe yavaayo teyadda ku mmeeza newankubadde ng'esweta ye yali ekyalengejja ku ntebe kwe yali atudde wabula yagenda butereevu n'akasawo ke mu ngalo n'ayimirira mu mulyango omunene ogufuluma nga yeesigamye omwango era yeewujjisa akatambaala. Namukoowooza ettamiira akomewo era n'aŋŋamba nti yali ajja kudda ng'amaze okufuuyibwako empewo. Yagenda ng'aseseetuka mpola ku madaala n'afuluma. Bwe nalaba ng'atandise okukola ekyo ne nteeka ssente mu kyuma ekiyimba ne mbiibya ag'ekitamiivu.
Bwe nakomawo ku mmeeza nga n'entuuyo nzisaza bibatu ne nsumulula amacupa ag'oluvulugiriro era emu ne nginywako katono ne ngirekaawo. Nagenda nga ngabira abantu amacupa g'omwenge mu ngeri ey'ekitamiivu era n'eccupa emu ne ngyasa. Neeyambulamu ekkooti ne ngisuula ku ntebe ne ŋŋenda awaali omuweereza ne mubuuza obuyigo gye bwali so nga nali mmanyiyo bulungi kubanga nali nywereddeko mu bbaala eyo enfunda eziwerako. Yabondagirira n'ekkaze. Bwe nagenda nakomaawo kumpi n'enzira ne mmutegeeza nga bwe nali sibulaba. Yalagira omukuumi eyali awo antwala abundage. Yantwala era bwe yamala okunzigulirawo akalyanga akamu yaleka nnyingira n'addayo. Olwayingira ng'oluggi ntusiba nga nzigyamu ngatto nga ntugga bukoba bwazo nga mbuyisa mu bulago nga nzisuulira ku mabega. Ekyo olwaggwa nga nzikiza ettaala eyalimu nga nninnya ku kitebe kya buyonjo nga nsindika akamoli k'oku ddirisa nga kagguka. Nga nninnya ku lubugirizo lw'eddirisa nga neesitula nga mpisa amagulu mu kamooli nga neewaganya mpolampola nga mpitamu n'ebinuubule nga nsimba ebigere nti kabebenuka eddirisa ak'ebweru nga nkunukkiriza payipu ya buyonjo nga mpalabukira okwo yogayoga ku ttaka. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde akatuliiridde empiiga. Nsinziiraawo wennyini omulundi ogunaddirira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.